Mukwaniza ogamba otya ssebo Saalongo? Bulungi ssebo ogamba otya? Tuli bulungi. Akamwenyu mwene. Lwaki nedda sirina buzibu. Omukyalo ono mwesisinkana mutya okubanga mutuuka n'okuba muzaala omu abaana ababiri? Brown Shugar? Oh. Twesisinkana tulina gye twesisinkana nga mu abantu abalala binna tetwasisinkana nti tugenze kwekwana oba kwedeetinga no. It happens ng'omuntu yenna munasisinkana omuntu ate netwelaba bwerabinga wonna akuwa ennamba yo netusigala nga tunyumya era si byakwekwana tusigala nga tunyumya nga bw'omanya ebintu by'obulamu buno ogenda okulaba omuntu munyumya naye olina ekintu ekyenjawulo ky'omulabamu omwana oyo alina eddiini kirina empisa okeralaba nga liwo ebintu ebimukwataganya ebyenjawulo so we ended up twogerezeganya olumu messages ng'omuntu naye nga temunaba nakwedetinga ogenda owulira watakubiddeeko owulira bubi watakuweereza ka message owulira bubi otegeera eyo embeera notukakkana ndowooza oba oli awo nga tukwatagana mpola mpola byebigere bino. Omukyalo ono amanyikiddwa ng'omukyala ayise mu mbeera ey'obugubi naddala ku sayidi z'abasajja. Yalina baawe Sipapa ne bakyankalana n'akaaba abantu ne bajja ne bakriticizinga ebigambo bingi nnyo nti atuuka n'okuba nti yeeyagaliza abasajja. Gwe ekyo tekyakubadhalinga? Ekisookera ddala Brown Shugar gwe mumanyi nze si gwe nnina ono omukyala mulala. She's a changed, beautiful, understanding, God-fearing woman. Birere ebyo bye bamanyi ate secondly olumu nga tonnaba kuyingira mu lyato tebasobola kukunyumiza nti lidduka speed bwetire naye bw'olituulamu nga ekituufu ddala lidduka. Ekyokubiri kale sinza kugamba nti mutuukirivu naye buli muntu alina story ye, buli muntu alina background, buli muntu alina history we. Kati nenfuna omuntu akumanyi gye wava ewammwe ne mubuuza ku ggwe ayinza n'okugamba omusajja yoyo bw'atyo. N'abalimba bangi ebintu ebimu munnaye babyogera boogezi because balina obyogera naye si byonna nti bituufu. Omuntu bw'omukyawa olw'ebintu byemabega tosobola kubeewo n'okolagana naani. Teri mutuukirivu era wabeerayo omutuukirivu alina kutusabira busaabizi naffe tutuukirire nga ye. That is it. Brown Sugars si yoyo gwe mumanyi nzi bintu byamu bisinga bya bigambo kweyogeza nga yeekwanira ate oyo mukyalo omulungi bwatyo yenka we yeekwanira omusajja nga ne binnamagwatala biina abasajja baabyo teka naawe weeriri sijja ddi kugamba kyoba omanya tetuka wansi wa myaka 2. Yes. Bw'ogamba nti emyaka 2 twalaba in fact n'emyaka 2 teginnaba kuwera nga bali mu ssaga ne yali bbaawe ate kigambibwa nti yali mukwano gwo kituufu? Ebibuuzo Sipapa mumanyi yali mukwano gwange lwakuba sagala nnyo omwogerako mu interview zange simulinaako buzibu. By the way nze muwe ekitiibwa oyo omwami yeyampa n'emmotoka eyasooka gye nasooka ovuga naye by the way ndabyeko ne ku interviews ezimu ngakkiriza nti baali baseparatinga n'omukyala kozi nga muŋŋamba kibi okufuna omuntu gwe baakyawa naye abasinga ffenna ne abakyala be muyina ewaka balinako ba exes ne baani. Is it a must ex wo ina kumutta busi ina mukyawa talina kuba na muntu talina kufuna ssanyu talina kubwagala tebiri ebyo. Anti faawe tugira kayimba kabayita bakabasajja banyuma kubanga oli yali kyaliwa ate nga na mukazi we mukamusajja kati ani mukamusajja yali namwe muyina oyinza okuba n'omukyala gw'olina yali mbeerera kitegeeza yalinayo omusajja naye yali mukamusajja okuba nti omuntu yali. Is it a problem mukwano? Yes, kyekyo nange bwe kiri. I'm not a fool. Sisobola kati nno ne wenkimanya omanya nti mukwano omuntu oyagala oli omuntu nga mbadde mukwana nange nze wemukiteera. Naye she was crying on the block nga yeetaaga comfort yeetaaga love nga mpulira njirina ne tweyogera ng'abantu. Brown Shugar mwana muto ebintu byosookerwako buuza omuntu nga mufunye owaayo olinayo omuntu ate gwe nange sirina byakoma ku kiwakoma ddi lwaki toyina byebisookerwako omuntu wakuba answer of course what happens. Okay, olumu calculations zammwe naddala bannamawulire teziba ntuufu kambawo example. Brown Shugar mama Fina amuyamba even before COVID si bwe kiri before COVID. COVID yekka yakatwala omwaka gumu n'emyezi si bwe kiri kati wekibawo before COVID nenkugamba sinnasukka myaka 2 wembeera nga nzize mu mwaka ogwo okitegeera
kisoboka nakyo. Okay, muli badini bani tuli bakristaayo ate nno abatya Katonda. mwesobola kati bulungi kubanga kigambibwa ggomya nnyo walagi nakujja. Sinywa walagi ompaayiriza ate oyo kalebule sinywa kitamiiza kyonna. By the way omuntu anywa omwenge tabula ne mu byakola kazi besikiti zange ng'oli olabyeko wadde element kati nanti nawe zimba sibategeera. One, kozi mwagala tuba updating hello makona oliudawa olero lwakumeka lwa mukaaga ngenda waka mukyala alina ofuna olubuto. Is that what you really want? Kubanga nedda nti mberenga kati nkwanye kati biki ate bakyala bange era ndowooza ne Shugar genda kwogerako naye mami oyo tugenda bba nnyo mu mawulire n'olwo olubuto teruzze nti lwagudde kuba mwe mubitegedde kyenkana amaze kuzaala we muntegeeredde. It has been a process. We can hide all that. Netubeera nga living another private life. It doesn't mean tuyina kubeera munnange mwembeera buli kye tukola tuba updating no way. Nga kiri kyogambye mbu ne kumwoli walabikira mu lubuto because there was the baby shower nekifuluma naye tabyagala nabyagala. By the way tetumwogera nako oyo mumbejja. Life ye yagitambuzaamu. Kyogamba buli kibakola kikunyumira kankubuuza ekibazo. Makono wali olidde osobola okuba mama w'emigo. Naye tolyangako abaana babawuno mama we yamukubye n'amumenyamenya. Buli omu alina engeri gy'atambuza obulamu bwe. Okay, nga tuvuddeko katini Taata Sam nina ekibuzo kyange abantu kye baagala okumanya kuba kyebadde bambuuza okumanya ebbanga ddene nti mama Sam ne Taata Sam baayawukana kituufu mu mirimu kati wabeerawo omuntu akisuubira tekiribawo forever never kubanga are you sure? Genda ne kati waliwo skit eriwo Taata Sam akiguddeko recently yetwakateekayo ku YouTube tenaweza week twagitadde Friday gyeringa mwali n'endala zikyajja tulina mu nteekateeka za birthday ya Saturday. By the way I'm calling you officially. Yes, Saturday agenda kubeera nansana ekifo tukyali mu kunegotiating abadde alina akafu kayagala nene njagala muteekemu kasente ate tufune ku kisenga ku kayagala. Why not? Happiness comes once in a while. Obulamu bumpi manager waffe yakafa kati the only way I can really wipe out her tears no move kumusanyusamu bambi tesobola tetulyawukana naye never. Abantu bavayo ne bagamba nti abo balayika nabo beeyagala. Naye kati osobola ogana omuntu okwogera kyayagala bwe wali ng'omuto ng'osoma nkakasa waliwo abaana abaakulemberanga mu kiraasi towulyangako oyo omulogo alabika simanya alina akooyako ekinyonyi mu bitabo tobiwulyangako mbu byali bwe bityo abagagga alina omusota mu nnyumba ino story abasazi simanye basize abo mu ddiro lyabwe mulimu emikeeka wootuulayo ng'ogwayo nga byonna tobiwuliranga. Does it mean nti byonna biba bituufu? Tosobola gaana muntu kwogera kyalowooza ate ndowooza y'omuntu kyekyobugagga ki simanyi understand kiki kye bategeeza. Okay, nti kati nga nkabadi nga ndi mukwesiba ku mwana oba simwagala oba nti tanjagala nnyo oba simwagala nnyo kale how can I prove muwulira kiki ekiyinza okuba matize nti Shugar wange nkwagala nnyo baby Brown Shugar nkwagala nnyo mukwano nkufiirako weebale kuyimirirawo mu mbeera yonna obimanyi kimanyi challenges zibaddewo nnyingi ebigambo bingi naye nze mu mbeera yonna gye bandaba ne bana abatunoonya tebatunoonya lwakubanga batwagala nnyo tebakikkiriza nti osobola okunjagala banze bandaba banze nguuna ngambye walagi bandaba nga atategeera bandaba balaba gwe ng'omuyaaye naye gwe omanyi the pure heart in me and I know the pure soul in you. Love you so much. Alina empisa atya Katonda awulira ategeera ng'ofunye omuntu akutegeera kiringa Mama Raymond era mmwe temumanyi nakumanya kye bayita laavu mmwe. Mama Raymond is a woman in her class. Brown Shugar is a woman of simanyi bannange nze wembyogerako naye amaziga gajjagala okwawukanako n'abantu abalala nze ndi musajja mugezi. One, nze nkola
YouTube yange yemu ku YouTube ezisinga osasula wano e Uganda. Ezisimu, I think I'm in the best 6 YouTube channel yange. Ate abantu bampagidde nnyo. Si wana nti malala, these people abandaba bampagidde nnyo, mumpagidde nnyo. Mulabye ebintu byange bulungi nga sibalina kuba YouTube oteekayo views zijja automatically tebiriko nti simanya oteekayo nga byeraba mulaba nga balaba ate bwe batabuuka bulanga era abalabi mubeera mulaba bulango temububuuka bwe mubulabirako ku kasketi nga katandika obanga akamakati notaganyega skip byonyongera kumfunira yakasente bampagidde so YouTube empasente tu ni musajja mulunzi atende mulimi kati nze ngenda mu kyalo buli weekend nenjya emmere ngojjeko family yange abawaka I have taatasam comedy house abantu abasinga mwinzo bamwe temubalateeka ko nnyo birowoozo ne kati gwe makono abamanyi abonna benzanya nabo mulimu abalala samu bali ku ssomero baani responsibility yange senga mbadde sibiina ebyo how would I stand ne kati njanyiriramu kuba nange baweddewo honestly ndabika bubi nalongo muswaza naye njagala nnyo kokare bino byakufuma emmere enva supu butibitibise ingredients zakabisibi so kufumba butogo bwa maro bagonde simanya ebijanjalo ne na muogo byokka nemmere y'omunyonyi yes of course byo bintu byo no kubako obwongo nalonga komeonga lwekidde ne migati cakes ice cream izo KFC byani byonna tumbinivo biyigira wanene kwongera kumanya kisinzira wembanze nabiguze ne wembeera nga ngambye nti ngenda fumba nkoko namba nentuusa ku mmeeza nga supu teri angambo ebifi biriwa banange mwebale kutuwagira mwebale kwagira taatasam comedy house nsaba munsonyiwe benyiziza naye nga munnange mutusonyiwe waliwo embeera ejjawo nga tosobola kugikontrolinga ate tuli bantu tusobya kinzo banga gonda banga mwenzi naye nkuwe ensonga zange ngosobola okuzitegeera ate waliwo mulala agamba mpeddemu amaanyi mu kifo ky'okunjajinga for my imperfection at least pray for me to be perfect like you